Ekizibu kyonna ky'oba olina ku faamu yo bw'oba olina owakadde onkubira n'enzija n'endaba kuba sobola kuadvisingira ku ssimu. Technically waliwo kye tuyita situation analysis ky'osanze ku ground kyekikuwa advice gy'owa omuntu. Kati simanyi ngende mu nte, ngende mu kitooke, ngende mu mmwanyi. Kale kati tutandikire ku bitooke. Ebitooke tulinamu varieties. Tulina variety abamu gye mumanyi nga kibuzi. Mugimanyi. Tulinamu nakitembe. Ne tubeeramu n'empologoma. Tulinamu ndiirwa balangira. Kyagala okwefaananya omugogo gwagala okwefaananyirizaamu ogwa bogoya. Tulinamu nakabululu. Naye bino byonna eyinza obutaba nsonga kuba endabirira ya bino byonna esigala y'emu. Omuntu anaayagala okusimba ebitooke olina okusooka okutunuulira ettaka lye bulifaanana. Ettaka lisobola okuba nga kkalu mukukka, oba si kyo nga limpi, nga oba wakasimako katono n'otuuka ku myufu. So nga standard y'ekitooke kyonna ky'oba osimbye buli woosima wansi tokka wansi wa fuuti 3.5 n'obugazi at least zibeere 3. Ensonga etukozesa kino nti abamu bwe tusimba ebitooke ng'ebyo ne tusima just n'otakulawo butakuzi, ogenda okwagala okutemako ettooke erisooka kino oludde kiba kimaze okuddawa kungulu. N'abamu ku mmwe bino ebitooke bwe muba mumaze okubissaamu zino fuuti nnyingi okukka wansi. Lino ly'ettaka lyaffe. Bw'oba osima ekinnya wano, ettaka ly'ojja wano liteeka eno ekyemmanga. Olina kuliteeka kyemmanga. Muno bw'oba olina manure sooka oteekemu manure amalemu at least a week. Lire ebbugumu likole ki? Limuggwemu. Bw'oba otaddemu ensokose eno toteekerako bino ebikoola oba endagala z'oleeteddeko. Nedda waliwo saakaazi zino ziri potted ne wabaawo zino ze mujja kuno ze weesigulidde. Ze weesigulidde osalako oba si kyo if possible salako kasaayo ni waggulu. Bw'oba oziika ekinnya kino tokiziba kyonna. Kyekiteekesa ettaka lino eno nga amazzi bwe gaba gazze lino ettaka erijja nga likulukuta liba ggimu nnyo 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 era ebiseera ebisinga lyerijjuza wano. Okuva ku kinnya kino okutuuka ku kinnya ekirala standard yandibadde efuuti 10. Nga mu fuuti 10 zino ky'oyinza okuintercroppinga mu kyo oyina kuteekamu cover crops. Tositeekamu muwogo. Muwogo, soya, oba osobodde nga bikyali wansi, ensujju naye ate nga si za kumukumu. Nga mu kyo tutunuulira ebimera bye tuyinza otuteekawo nga birina ekiriisa ekirimu
protein oba ebiseera ebisinga obulanira buno bubaako root nodules legumes mu njogera ennyangu. Anayagala okuintercroppinga ng'ogenda kusimbamu katugeze nga emmwanyi olina okupima wano fuuti 16 okuva wano okutuuka eno emmwanyi eyimirire wano. Naye bw'obanga otaddemu emmwanyi kitegeeza okufuuyira mu kitooke yebeera nga last solution kuba ekitooke n'emmwanyi we don't advise okufuuyira. Ebiseera ebisinga bino ebirime ebibiri bikolera wamu ate emirandira gyabyo gitambulira ku ngulu. So now when you spray gino emirandiro gisse kyotegerekese muno bw'oba oyagala okukabalamu at least kyani kutwalidde emyaka 2 plus. Yes. Nacho organic taina tabu nga bw'olaba nti habo obakulagirira nti oli mulwadde ne bakulagirira eddagala lya habo anywedde ekidomola n'anywedde etampeke 2 nga olabanga vaccine ziri ez'omu kizungu nkoko gy'owadde akadomola kano neefunya amatonda 2 kyonna kyekimu asobodde waliwo kye tuyita okuwala simanya oba fenna tukitegeere okuwala okuwala kata kirala okuwala ng'oyisa ku ngulu bw'oba nga togenda ku intercroppinga kintu kyonna osobola okukola mulching okukonsavinga amazzi kati saawa zino abikka oba yabikkira ennimiro ye ali bulungi naye kati ekyo kiyinza okukolebwa ku muntu ng'alina ettaka ddene alina akatono aba ayagala ateekemu kino kiri ekitooke kikuze tukisalira ddi ebiseera ebisinga ekitooke kino kyetaaga kusalira kwa nkuba okuggyako essanja n'ebyayi bino kati bw'okisalira okw'omusana kitegeeza kino kyoleseeko tekijja kitwalira bbanga ddene ate okukola ki okufuuka ekyayi mu nkuba we walungi w'okusalira awali ebikajjo oba omuntu we yali alimye ku bikajjo si walungi kuteeka kitooke tekidda ekikajjo kireeta olunnyo ge gamatooke ebiseera ebimu ge mulaba nga akanula bakatini n'ogamba oba atemye etto niyo genda okukamenyako nga kkulu eyo neekya ya ttaka kati ekyo oba n'ekizibu ekyo awo ate we tugendera wali eri ku ddagala egganda shopping osobola otemamu trenches n'otemamu trenches bw'obaaga wali wabisimba bulungi yinza okuba wasimba zigizaga ekyo nakyo kiri awo era ekitugambisa nti fuuti 10 ku 10 mba nsuubira ekitooke kino kijja ttambula efuuti nga 3 kitambule nekino efuuti nga 3 kati nakisigadde bw'otemamu omwala amazzi we gaba gava eno olina ofuba okulaba nga kyano zino olina weozigguliramu eno bwe gajjula gadda muno ne galema kukola ki kutwala ttaka eryo okutwala obugimu abamu kyemukola ensobi ebitooke oba emmwanyi bwe muleeta ebigimusa muyiwa ku kikolo ekyo si kituufu era yensonga lwaki ekikolo we kibeera wano kino ne kibeera wano tuteeka wakati wano bw'oteeka wano emirandira girira ku ngulu gino egyeno gyonna gigenda kuvaayo eno egyantambudde okunoonya emmere gidde wano gidde gyekuŋŋanyize gweddayo waka
ononye ekitooke kye wabikkira awo ojjako kasasiro ojja kulaba nga otuukira ku mirandira ginoonyereza bunoonyereza awali ekiriisa we gibeera kati ekiriisa we kinaggwaawo kitegeeza omusana bwe tuba tuyunja emmere anti engatta kasavu kanyama bwe tuba tuyunja emmere efuuti nazibalaze ez'ekitooke naye munnaye ettaka lino terifaanagana mu necha bw'olaba nga wooli wansi tewakka nnyo ekitooke kino kirina ensukusa zino oluusi ensukusa zibeera n'eno bbali bwe ziti dino bw'oba oyagala okulitema saagala olitemere wano bw'onaalitemera wano sitooka eno egenda kuvunda mangu weekubewo ekituli eno ensukusa egwe nga tenaba kuteeka nako tutemerako wagguluggulu kino kisigale nga kikyawaniridde ki abaana bano okula ekyo nakyo mukitegedde ekirwaza ebitooke bino ebiseera ebisinga mwe kennyini bw'ogenda mu nnimiro n'osanga ekifu n'otema olina okugenda ewako okufumba emmere n'ogenda ku biramu n'osala endagala otambuza nodda ku byataddeko n'ojjako empumumpu kaakati olowooza eddagala onaakozesa mpaka ddi nga gwe kennyini olemereddwa bw'oba osazewo ogenda nti ogenze kusalira mpumumpu ate yensonga lwaki twakozesanga ebyo wabyo nga tubikozesa ku bintu bibiri mpumumpu na kusala ndagala nkadde tekyokka ekyo nkivuddeko emmwanyi ezo ziba potted mu buveera obwo obuddugavu sima ekinnya mwosobola oteeka omukono gwo bw'oti ettaka ly'oggyemu si ly'obozzaamu kano akaveera oba onaasimba enkya kayeweemu amazzi leero bw'otuuka ku kikolo okakwata eno awali ettaka n'omulungula ettaka lino eryajjiramu ne liyiika ne livaako just mirandira gyokka mirandira gyokka nossaamu mpola toteekamu omulandira guno ne gweweta eyo ejja kufa kubanga emmwanyi erina emirandira ebiri erina taproot ne adventitious root buno obulira kungulu guli gwo just gunoonya mazzi wansi buno bwe bugiriisa bw'oba oyagala okufuuyira oba okulima oba okusaawa ku kikolo twala obudde bwo okuwulire anaabikka bale fuuti emu n'eno eno kola by'oyagala oba olima oba okola ki naye wano eno obutakusa ki mirandira gino kyova olaba oluusi tukonsideringa nnyo canopies gano amatabi gye gakoma naye ekyo tekikikola ate ku mmwanyi zino enkulu kuba enkulu esobola okubeera eno neyeweta ng'ekoma eri kati simanyi awo bwogenda kikola emmwanyi eno erina ekiseera weetuuka neekula nga eryemu ekikolo kimu ekikolo ekimu ekyemmwanyi oba omuti ogumu tegusobola kukolera kyoyagala wabula waliwo kye tuyita bending oba okuweta omuti gw'omumwanyi omumwanyi guno ogubadde bwe guti ogusibako akaayi bw'oba osobola okuteekawo kapeege wano n'osibako wano eno omusana buli we gwokya omugongo guno naturally guno omuti guba gumanye kugenda ffa ne gutandika okukuba wano amatabi guyinza okukuba amatabi nga 7 bwe gukuba amatabi nga 7
ne gava mu ebikoola bino ng'olaba kwagamba bikuze bikakase ofuna sikatuwa. Then you cut off this one. No, even if ng'etaddeko gijjeeko bw'ogijjako kuno we kuba kuliko busakazi 7. You choose the best one. Nga tezisukka mmeka 3. The rest you can prune them off. Era we gikula togireka gikule bukuzi bwe giti. They will be just competing for the sun. At least ogumu guleke gudde wano, ogumu gulekedde wano, ogumu gudde side eri. Kino kyennyini kigenda kuwanguyiriza okunoga. No atalina maanyi okwatako bukwasi notandika okunoga. Bw'olaba gikuliridde ogumu we guba gufudde bw'oba ogusazeemu tosuula omwo kuba mubaamu ebiwuka bingi muno. Ojja sangamu coffee berry boala. Abo abalina emmwanyi otera okusanga akatabi nga okutandikirawo ne wano kakaze. So obwo bu coffee berry boala tree coffee berry boala bubiika muno amagi bw'oba bukubyemu akatuli kitegeeza amazzi tegakyatuuka wa. Okwewala bino byonna enzigotta namba 1 ekyo kimu. Eddagala lya buno nzigotta yebe namba 1. Ekyokubiri emiti egiri mu nnimiro eno olina okufuba okulanga emiti egisingamu okubaamu obungi gy'amasanda fene mutuba. Wali owuliddeko omuntu agamba nti mu lusuku omuli ebitooke n'emmwanyi genda osimbemu emisambya. So tukonsideringa emiti nga newe giba gisudde amakoola tekigatwalira bbanga ddene kukola ki kuvunda. Mu kunoga awo tuvuddewo olw'obudde. Okugiweta emmwanyi emmwanyi giwete nga ya fuuti 3.5 ku 3 kisinziira endooku wasidiringu wasimba yenkana wa. Endooku entuufu teteekwa kusukka fuuti 2. So olina okugisimba egenda okweza oba kale egenda otuuka mu viviryo awo wogitrainingira. Naye ofuba okulanga otraininga omusana gujja sobola okugyokyawa. Kati kola bwoti wona oba oweteddewa kiri nti omusana gujja sobola okwokya omugongo guno kubanga obeera n'ennimiro nnene. Buli mu direction mulimu omuti ogwatunulayo ate nga gyonna gyabala. Essence ya kufuna musana wano kyekyokka. Nkizeemu nnyawo okunoga tunoga ddi. Emmwanyi eno ziriko sizoni yaazo naye sizoni eyinza obutaba kintu kikulu naye nnoga. Ekisuula omutindo nnoga. Abamufa ababeera ku budde nga twagalayo ez'amangu mangu kwata bukwasa eno n'okola ki n'owulula. Kati newobeera gwe eyanoze emmyufu nga kilo agigula 10 naawe awuludde gwajja kujjako 600. Ekyokubiri ono alina chances ezaleseeko eziringa eziriko olwa yero nti mu wiiki emu agenda kuddamu afune. Kati gwe yawuludde kigenda kutwalira ebbanga ddene ng'oli awo. Ate ekirala emmwanyi bulijjo etambula bweti
weetadde teddamu kuteekawo eyongera bweyongezi mu maaso. Tutegeraganyaawo. Emmwanyi entuufu yandyetaaze okunoga ng'obudde bukankamuseemu olw'okuleka okukuseera. Omuguzi bw'anajja zibaako omusulo yajja kulowooza yiyeemu amazzi akugobe. Sinakindi bw'ozinoga nga ziriko omusulo mu ntereka yaazo ojja ziteeka mu kkutiya olw'okuba kuliko amazzi. Bw'ozisuzaawo ennaku 2 zikukule zisale ekkiro. Ebyo byonna biri awo. Abalina ebisoolisooli, bw'oba olina ebisoolisooli oba omuddo ogwa legume, gwe mulungi gw'okubikkisa emmwanyi eno nti emmwanyi yeetaaga nnyo nitrogen ng'ekyali wansi wakagiteekayo. Bwedda wano mu flowering yeetaaga nnyo kati wali eri kyova olaba ebisoolisooli birina components zino zonna naye ate tezirina eno. Zino ziri mu bijanjaalo, ebikuta bya bijanjaalo. Ensonga lwaki edda ebikuta ebyo tetwabyokyanga kasasiro oyo twamwewanga mu mmwanyi. Ate ne woba oyo wamu toteeka ku kikolo ebintu ebyo bizaala munyeera. Munyeera n'agenda n'ayingira ebibimba. So oyo munyeera bw'aleeta oba n'ayingira simanye ebirimba, kati ebirimba ebyo ne bijjamu muwempe. Waliwo ebintu ebyeruyeru ebyeruyeru muwempe. So ezo safety measures ziri awo. Ng'oggyeko ekimera oba emmere gye tusima mu ttaka, funa omusulo. Katugeze ekidomola ky'omusulo ogw'omuntu oba ogw'ente, lita 2. Kyosobodde naye sigenda kugamba gwa mbizi kuba ogw'embizi muka. Ate tojja sobola kutabula ratio nga bwe naaje kugamba. Ogw'obumyu olwedde gwa bbeeyi. Bw'oba osobola isoke gwe gusinga. Ogw'embizi ne guddako naye olw'okuba nti ogw'embizi guba muka nnyo. Ogw'omuntu ne guddako, ogw'ente ne bana abalala ne biddako. Kati ekyangu, anti nze nyogerera mu kyangu. Ente ne woba ente olineemu mu wiiki osobola okuba nga ofunye ekidomola. Ewaka mubeerawo abantu 5 mu wiiki. Bw'oba totidde kuswala sala ekidomola oteekeyo ow'eriyo abalenzi ayagala afuke muli. Mu lita 2. This is urine. Nteraamu 4 cups of ash. 1 cup kamulali. Leaves of tobacco. Leaves of pawpaw. Ebikola bya mapapaali, ebikola bya taaba, kino tampeko ya kamulali, bino bikopo 4 ebyevvu. Bw'oba osobola okufuna oluwoko ebikoola, jako bikoola. Oluwoko ekimyula simanyi kizibu nnyo kyakufuna. Mpozi nga kyemmanyi si kyekyo kyemugamba. Waliwo ekirala ekitta ebyennyanja kye bateeka ku mazzi ebyennyanja ye buli ekirya naye muluku. Lwaki ogedde muluku. Then bw'oba osobola okufuna ekigaji teekamu ku bikoola.
zino ze key factors oba ingredients to consider. Ebintu bino biteke mu lita 2. Obiteka mu lita 2 fuba okulaba nga ekidomola kino kisibako nga tekiyisa mpewo yadde. Tokka wansi wa nnaku 14 of storage. Ekikwanguyira kuba omusulo gwennyini gubikolako ne gubimentula. Bino tubikola olwo lwe bayita oluwoko faitolako omusulo olwo lwe luwoko. Kati mu kidomola osobola okukwata nga just measurement kati ng'ebyo byaleese nossaamu olweta ne biri toteekamu bingi nnyo nossaamu nnaku 14 oba 21 kwata kidomola kimu tabula mu bidomola 3 eby'amazzi genda ng'ofuuyira buli ku kirime. Bw'onaddamu okulaba akawuka onaŋŋamba lita 2 teekamu ekikopo kimu ekyakamulali omunoge, teekamu ebikoola nga 5 oba 6 ebya taaba. Bino kino ekidomola kimu 1 to 3 kino ekidomola kino kyoterekedde ebbanga lino okitabula mu byamazzi ebirala emeka okudilutinga obukambwe bwa kino. Oba ntula no just bino olubinoga immediately teekamu gwe ekidomola kyo kasa kiba nga kyajjudde. Not less than 14 days. Tokka wansi wa nnaku 10 na mmeka kijja kuba kikyali asidiki. Okitegedde bw'okipapira bw'onaafuuyira entula biriŋŋanya ebitooke ng'ebyo ogenda bibula ate ebitooke tofuuwa nga bw'otufuuyira eri mbu ofuuwe no ku bikoola yiwa ku kikolo. Bw'omala okuyiwako osobola n'okukwata ebikopo byo nga 4 n'oyiwako ne weetoolooza ekikolo n'ozazzaako olutakataka. Nkimanyi kino owa eka tojja kikola omulundi gumu, ogenda mpola mpola osobola okugaa nti kansooke ne layini eno. Bw'ova ku layini eyo nodda ku layini endala. Bino byonna kikolanga ddagala aye ne kikolanga ekigimusa.